traffic totambula nnyo. Just akwata mukatini for now wa copyright. Jamuza. Bana imukulike ko. Omobile. Chancho balala. Tumenyekana endonga abayimbi be Uganda ne bayimba bye banonye okufuna kapiripiti ya birimo. Zebeta lero kapiripiti ne wotampa ya date 10 naye ngamba kije nino okukola. Byenonya ne tukuba show mugera no yimba no tuyana ne andawe ya neziyuli. Nembe zegere kati byatuseko ko wano ngeja atambula mawanga agenja wo. Twandibanga machine genda international. Tunasaba sokola. Kakitegeza kati omusamiza mukamaiza ngeja yogere. America yonna erengera wana erengera mansion. Batugenze international. Ate no kapiripiti olaba yadde nkusinga emyaka. Nina beranga keyo nga nkuvuganya naye nga gwe tomanyi. Nga nange neje nga nefuna yawe motoka yange nenjikola bino naye ranga womanyi akopa tabula. Kakati nga gwe nkusinga myaka oba obwongo obujjawo. Mane kapiripiti ono obwongo abujjawo obukola ebintu bino. Story nayo. Kapiripiti mpaka kataba. Nsome bu notes. Tulemeka babubbi ng'otudde. Sebo nze nkulina engalo ezakuttemu ekoni gwazirina. Kati nange zinkuttemu. Ekibuuzo. Lwakuba ekibadde kimu ku bintawaanya kati nga njagala nvuganye naawe naye nga simanyi nfunayo. Okategedde. Ate Uganda ebimu ku bitutawaanya manager oyagala ovuganyemu ne kapiripiti. Kumanye yayingiza atya okwata ku capital ate kapiripiti atoola ku magoba. Kati nasazeewo nenzira mu bulamu obwange obwaddala era mansion gye nasooka nayo giraba okuzimba. Ngolo nvudde mu kyalo ntegedde nti bino bye batugamba mu kunja oli serebu nga ntegedde siriiki sinnafuuka serebu waddala kubanga serebu oba olina okubanga wootambula osobola facilitating emmotoka zo naye kati nze natambulanga n'emmotoka 2 ate n'osanga nga zisikidde mu kkubo ate endala omupiira gwabise ate ne tubaako gwe tukubira owayo tujampingemu otegedde kati nemmanya nze sinnafuuka serebu naye kapiripiti konkoledde offer blood nova mu America n'ogamba kangende ndabe ku mansion y'omuniga tano wange nsanyuse nnyo maanyi bwekirina nkoledde akapiripiti nakwagala like wajja ne sitayire etaliiwo wajja n'ekintu kyobola mbeerayo eri wengira bwe nti nenga kati omukulu akoze atya wali eri nengugatta wobimanyi naye manager oluyimba luli walugayaliriramu edole tu pressure y'ennyimba kozi bye tunoonya bye mwafuna kati ka pressure k'ennyimba ate ffe tukalika eno n'obeera eno n'ogamba nnyimbi entya abantu ogere nnyimbi naye kati kapiripiti wati olunaku lumu nange wonsitula ne tugenda nange nenkwatako mu ngalo za ekoni kuba kati wano mpuliramu olwo ekoni naye njagala kati nga kapiripiti time yaddi tunamala kufa tutegere nti time etuuse omanyi oluzungu ekoni ayogera luzungu piripiti oluzungu lwe n'olwange era telulina nnyo njawulo ekanga nnyo okategedde telulina nnyo njawulo eri awo ekanga nnyo naye just nti kikwewunyisa olaba bino kapiripiti byali omuyimbi ne waba yeebuzaabuza atya bino buli omu byaloota naye kati okutuuza kapiripiti omugambe mbituukako ntya kapiripiti ki kye nnina okukola mu bufunzi kuba olaba newokwata miliyoni 10 nonga mukunja ziizo maliriza mansion nga tompadde eddobo kuvuuba
kitegeze milioni 10 zigenda kuggwawo ate nkomewo nkunoonya nkugambe taata kapiripiiti kapiripiiti nkoze ntya kati abagagga balina ssente nze kansabe eddobo goba wanjawulo kapiripiiti kiki ennina okukola ekintu kiri nti kulemerako kapiripiiti nnemeddeko kapiripiiti eyo point tugireke nnemeddeko waliwo ne bakyaliba nga ate bo balemeddeko nnyo kapiripiiti nga tonnazaalibwa nga abasajja balemerako kapiripiiti ozaaliddwa abasajja bakyalemeddeko kuba nabantu batuufu abaliyo bye bafaanana batya baba batya kapiripiiti omulaba era baagala mukola mu ssente singa taliwa olibadde munonyange gye munteekamu akatini muggyemu ekindi singa omulaba ku buli show ng'abeerawo mani byagadde kubeera nnyo bbaali saawondi simbirako mayo omanyi nze okugera ebigambo nga byanjawulomu olaba manager kyendi okunejawo mpaayo obukadde 2 okitegeera naye era wootuuse ne kapiripiiti nkimugambye nti ne bwoba tompadde yadde olw'ataano naye mpaayo eddoba afadhaali kubanga ne wompa ssente mmeka zigenda kolaki kuggwawo naye nga simanyi ngeri yazikola mbeera ntya mu music kapiripiiti ono bagenza omuzaala nga ffe tuli basajja bakulu bwegumya nno naye emyaka gigenze sebe twefuuyira bu perfume ne tweyisaako obuzigo ne tusala emyaka awo bakubuuza olina emeka 24 awo ekituufu okimanyi era nosanga kapiripiiti w'omusanze naye noyagala bakulicogonizing nti oli muyimbi naye nga tomalaayo kijja kibe bwe kiti nga bwe kiri mu kikola kuba tulabanga okuteekamu kulabika kungiko okusinga okujjamu ebisomo byonna era nekikodde gyeyatandika ekintu oba otandika ekintu ekyo bantu bangi bajja ne bakwegattako nabo bayuuza azze kukozesa kibakuba mukundi asobola ogenda najjayo 5 ajjayo omutwalo esinga muzijjayo gokana negugana neguggwawo ekyeya nga tosobola kujjayo omulala ne batabaalawo esegeera kyempiseemu mu bulwadde so tosabanga nnyo mukama nakulaga abantu ngaabo era buli kibi era nobo obulwadde bwofunye nakwebaza nokukamera nebaza mukama tobale kungaawo kuba nkimanyi oyigiddemu bingi okusinga wali omulamu ate era sinnayiga bituufu bituuka ku kapiripiiti ogenda nze kinnumya omutwe manaja kapiripiiti bamuzadde mugenzi oleeta kapiripiiti nga ffe twatandika ddoyiriba ebido kati kyekugambye nti okuba okutuuka yonna gyoyagala otuuka kuba nabantu batuufu osegedde omuntu oyo asobola okugamba nti mukunji oyo omulaba asobola okuba kino naye okukibeera alina kusooka kutekebwamu kino osegedde waliwo kemuba mulina osooka balina okusooka okuzimba nga tebannakugjamu kakifo wano betulina bamaneja mutereko kavaire muto wano bamaneja betulina abasinga bajjamu okusinga otuteekamu akuleeta naye nga abaze ngaabaze kujjamu kyova olaba nti kapiri tosobola musanga ku buli show segedde basooka promota abafaano be bamu kati agenda enakawuka olwakuba kapiripiiti yagendayo nayimbayo ku bwere olwakuba ali awerekeddeko muyimbi gundi kati promota bwatuuka okutegekayo agenda nabuuza bayimbi kyabali bazireko wano yajjako wano naye gundi tamnajja kati ate agoprojekti promota wanasobola ekitegeeza kapiripiiti akyali kuba ffe tulabanga kapiripiiti ali mu makungulu kati ate mwe mugamba talina wadde amagoba ge yakola ekyo nekyebalize katonda jangu kisanga kapiripiiti kati amagoba woba olina bino ng'okyali ng'okyasiga amagoba gagenda kubagata amakungula ganabagatakubamu ekifaananyi nga gwe emyaka kale nga gwemu ebiri mu maaso obufunza ŋŋambe nti tukole ekisaawe wano olwaddagana
watuukira mu makulu. Abakulu bawulira tulina n'omukulu wa jjolo awulira ekisaawe kuba ettaka ligenda paka erirye atula n'engendo za kisaawe osanga bwe kinaabaawo namwe munajja ne mugula eno mubeera ddala eno. Era kituufu nga bw'okyogedde nti Sanja esooka kutuula omulundi manager kocha oyo no manager kocha gwe tulabako leero maze ebbanga nga mulya poliisi wene loleko ne kati kona ngamba manager kocha ngambye ayinza napisa mukoba n'eggaali kale nabagenda alambula mancho ne manager kocha alina ttiimu eno bakulonda abasinga obungi bali mu bukookolo era olwabayiseeko awo mu kkubo nga gye nagamba tusanze abajja ati awo mu kkubo tusanze abajja ati aliko siwe babali ekawempe ttiimu ya kapigipigi ejawalo so nga tugenda okulambula begomba bamye bali ono omuwala ono omukyala yakukira kusambula omwira bamuyita okukola kabazi enyingi okusimba so omanyi wetutuuka tukukola olwa Sseruganda bw'obanga agwikiriza kakabipi osobola oyisaamu naye bw'asanga nene ayisaamu osemberako okuwa twatandikawo ensi y'abantu mukama waffe abampi okubona alinganga asobola obyemuko bayinza omwezo naye mulamu naye ensi y'abampi eyo omuli bakatiko bakadole baani bwe batyo baali amanya mansion ate nga ne bakapilipi tulaba ne asire ekyawumanya tugenda tusubira Uganda oberi buli ogwanga wabweru w'eggwanga olwakugamba nti baiko ne baweereza kamezi obadde okategedde benda yo bankwata akavidiyo yogere ne Ekoni bajja nsaako ogerako ne Ekoni kimanyi buli omu ajja wakati wano kama kagenda naye Ekoni Oluganda alumanyi oluvidi nnyo gye mwagala okulaba nedda tulikodinga tulagawo ku mansion tugenda kulondera manager asaba omuyimbi balambuseeko mu maka abakugoberera tuli kumanshoni bayitawo namanabyoya ekiza njolo wetwagulako abalina kamera musibireko munyumba kwagenda ekisula mubere nga manager kocha netiimu kapiripita mukomubere ngaobandira kati munda bezanko oyinza okuddangaala n'ofuna manager aliwo oliwa so kasaba abagenyi baffe mwena tusanyuse nnyo okubalaba bakama bange security ya kapiripiti was almost welcome. I am very sure when I am with Kapiripiti here at my mansion, I am with the people of International. So I am talking to Ekon of International, Banner Boy, 69, Heavenly Heart, Police Brown, Cristiano Ronaldo, Messi. So I want to respecting you of speaking English. My name is Sempija Daniel Nadias, aka Mukunjata Sera. I am hosted my fellow artist Kapiripiti of Uganda International at my passion along with her manager here. His manager is tuli Uganda eno Ekoni anabitegeera ate nga njagala obubaka busomokemuuko
mujja mudde saagala bawa mirimu mingi oba temukoze mingi okutambula mpaka nagifuna. So as a struggling artist, an upcoming artist, nafunamu obuzibu obw'amaanyi okulwala. Nafuna okulwala nenkuyigiramu ebintu bingi, nendaba abaali mikwano gyange n'abantu abangamba nga Mukunji oli serebu oli wakabi, Kapiripiti talina byakugamba, Kamiliyoni talina byakugamba, Ekoni oyo omusobola. So when I became sick, abantu abo saddamu kubalabako. Era Mukama we yanswasidde nempona nengamba kati kanzire mu bulamu obutuufu obwa ddala obwange. Mu bulamu obutuufu nasalawo nenzimba enju yange eyo nengamba kambeere mu nnyumba yange eyo. Kuva okufuna kwange bwe kutyo we kuli. Jolo n'atuguza poloti eno, Jolo we yatuguza poloti. Emikisa gize gyeyongerako. Kapiripiti agenze okujja okunnambulako nga waliwo omwami bamuyita Sebo Kapiripiti, nzikiriza nkwanjulire omwami taata w'eggwanga Ssaabataasa Kasiko Mutaasa yampa 3 miliyoni nangamba Mukunji obulwadde bukulumye nnyo genda weeyagaleko, naye akasente ako saakatwala kanywamu njagana kusyakala nenjija ewa Jolo. Jolo nangamba yadde ziri 3 miliyoni kakuwe poloti. Namba poloti bwe nazimbako mansion, Kaluvini Kayanja n'agamba mansion eyo tekusaana. Najjanjirawo ko bulooka ezo. Yamalo zinjirawo Doni Kulisi owa Sky Pins Tours and Travel n'agamba nedda Mukunji akakuyirewo ko omusenyu. Nayiwawo omusenyu. Bwe yamaze okuguyiwa Spice Diana n'agamba nedda Mukunji akali akayumba ka mansion sikagala kalaba, njagala ozimbe golofa mansion entuufu nga ne Kapiripiti wajja okulaba ne bakuba ekifaananyi. Ekoni ajja mmanya Kapiripiti yabadde agenze erambula muyimbi munne omujjuvu. So mansion eno kwe kutandika, era Spice Diana we yangambye tandika ne tutandika. Bloka yatuwadde za 99 ziziri, era njagala okusuubiza Kapiripiti, your next time of coming here you are going to finding a very big mansion, a car script manager ngatirawo wadde tegezaaki eyewese au sikali ngikyazo kalina mulizongo it has kalina it has it kalina you will find it here. Tutandise entandiko eno kyemmanyi simbi kufaani omutuufu kino kiba kimuwa essuubi kimusanyusa. Kati ntuuka akadde nga webaga nti Mukunji serebu nga ebyaggaga bwa serebu obunsaana nga bwe bagamba Kapiripiti bakwa manager atugambye ate mukyasiga. So manager ne babawunsa mwenna management ya Kapiripiti amamotoka gonna ge muvuze ne mujje nakifuma banange tusanyuse nnyo. We shall never taking this one for granted. Era Jolo property consultants, real estate Sabeta, Kapiripiti azze ali ku mansion ya manager wange ye Sonko Muhammad. ate n'ekirala bannange njagala obagamba kubanga mmanyi nti ono omusajja Mukunja tiyali abayambire gonna mujje mu muyambi n'abalala bayimbi basinga akulira oyinza okuba abamu tebamusasula nga tuwafoomunaavu ne mujje bannange ekizibu ekiti mujje tusobole okuba nga tumuyamba. Buli omu wano yeetaaga munne, nyumba yeegenda kuggwa tejja kuba yakabi. Webale kuwasuuli nakuzaamu maanyi n'okukoowoola abantu abalala okujja n'ekirala nja kukomekeza nange ekigambo ekigamba nti tetutya kutandika. Amange Mukunja bwe twamujja mu kyalo najja alina beerabiddeko emabega because byatandika ku TikTok kati bimu ku bintu ebitasinza okupromotinga bitumanyi obulungi ennyo. Ekyatandikira ne tumukima namutuuka ku saaza alinga 7 za kiro zaali ziweranga 11. In fact ne kuolwo twakoona emmotoka endala olw'ensonga twalina obukoowu naye twasobola oyingira Kampala tubadde naye. Naye we yakola decision ey'okuzimba wano nze nali sikisiimye ng'omuntu saagala nkulimbe naye yagamba akambeere n'ewange olw'ensonga mbadde embeera naye nga tubeera ffenna mu nnyumba emu olw'ensonga nti yafuna mukosa ekibanga naye bwe yatandika neyeewaayo naye byabigenze bigoberezeganya. Saamuganda mu mutima mubi nze kye naliŋŋaana naye nalabanga omuntu aba lisikinze obulamu bwe naye tubeere eri Kampala kati nga ffe bazaalidde mu kibuga. Bwe tulaba abantu ababeera eno ku kyalo olabanga omuntu ayinza okuba nga obulamu obutadde mu matidda naye bwe yatandika n'abalala ne bamukwasaganyizaako nammwe omujjudde essaawa ya kaakati. Era njagala omukisa guno okubeebaza okujja wano eno era mukoze ekyafa ekisinga okuba ekinene. Wali tebalinabawo omuyimbi yakyuse ku ground bwemba nga seerabidde. Weegaawe singa manager nasigala mu bupangisa Kapiripiti wandise
mwandize nga ndi mu bupangisa kirungi nnyo era kiwe abayimbi bonna ekyokuyiga abantu fenna gyetubeera kituwa ekyokuyiga nti awawo kikulu awawo walina okubeera kikulu n'ekirala nti obeera e Kampala opangisa ennyumba ya miliyoni emu oba bbiri nga siiyo beera mu kyalo ng'osula bubiri nga wawo kubeewawo wawo so mu ekyo sigenda kugamba nti tugenda kukola bwe tuteba bwe tuti neze ekyemmanyi tugenda tukikwongerakoko ekyamaanyi ennyumba esobola okubanga eggwa mangu abange munyiize bunyiizi temunsanyukiddeeko bonna bitunuulidde bulako ebintu bitono nnyo bulako ebintu bitono nnyo tugenda kuba nga tukwatako tube nga tugimaliriza mangu okutandika ne wiiki ejja bigenda kuddukira ddala bannange obugalo obw'amaanyi Maya twakunyonyodde ennyumba eno Jolo yaguza wano Mukunja nemala ate netwongerako okwo ne sayidi lw'embeera mwe yali ali era bwe ne tuli ewalala tugenda tusasulawo nampolampola abajolo property consultants batulaga omutima omulungi ate ne batusemeza tubeere nga tukola nabo basooka muguza asa 25 ku 5 era ku ssente entonotono ennyumba eno ya bisenge kisenge kimu neddiiro nga bw'ogiraba era ndowooza olaba empagi zino nga naye twagala tugikole nga yanjawulo ebeera yabyafaayo tugenda gikola ate nga yakalina naye ya kisenge kimu neddiiro ne shedi nga twaolya balcons n'ekisenge ekirala omuntu kyasulwamu wabweru n'ebbali gyayinza okubeera eyo nga awumuzza ku birowoozo tetutidde tetuyintiano tulina ssente netutidde epuroguramu zinnyingi ebibyali badde abiyogerera ono manaja yaŋŋamba kimu kotandise okuzimba kuba poloti nekoma wali mabega w'emmotoka eyo negenda paka wali ne Mukunja ye yatugamba egenda paka swimming pool egenda pa n'embwa nga 25 zigenda obeera wano agenda lunda embuzi sobola kugula mmotoka kapiripiti zalina era mba nina kugula mbwa ne manaja ebigambo bye waŋŋamba lwakuba kati gwe ebimoto kyabijjukira waŋŋamba ekintu kimu nti omuntu omuyimbi newoba opangisa ennyumba ng'ogisasula miliyoni 2 buli mwezi luwofudde landiroodi tayinzaga nti enju abadde agisasula bulungi kabagiwa abaana be era ebintu babifulumizaawo kyokka ate newoba n'akayumba kabi kebagamba akamukunja luwofudde abaana bo babaleeta wano ne bagamba awewa taata wawe so weebale wampa ekigambo naye ng'ate wampa bugagga twadde twagala ogeremuko naawe mumotoka kale omuyimbi yomutulekedde kale ekifaananyi na muyimbi manaja tusikoma kati nyo bakube ku bifaananyi wano sabaye ku kifaananyi obanga onoonyezza nolaba oyo olabye so kigamba nga konekutigakola nemagiri nogawe kokyatato oyo amaanyi newe mma njagala kulaba ku ekoti asana omukuya nakiyamanyiti azukuse ayiti bukuse mabinise emotoka ze muziraba mu maki nnyo nga zeetala ziringa ziriko mabinise webale kunjagala bano emukirize bantwale bantwala kakana bagenda funa byebaagala bibalese bagenda waleli wona mugenda kukolawo bali bonna mubasenge era bo bakusendebwa busende bwabo abalezinze bajja mu bakuba ekibooko